kwebaza omutonzi eyatutonda ffenna mu bungi bwaffe, mu buwanvu bwaffe, mu mbeera yonna gye tulimu, abantu, ebintu, ebinyonyi ebyewalula, byonna bwe yali ng'abitonda n'atakoowa era takoowa mu bitendo by'alina, nti yakola byonna naye teyakoowa. Naye mu bungi bw'ebintu by'alina mwebaza byonna, naye ak'ensussoko mwebazaako nti mu byonna by'alina naye wallahi buli lunaku akola. Mu bungi obwa buli kyonna ky'alina, buli kyonna ky'olaba ku nsi ne ky'otalaba, kubanga buli ky'olaba kisiikirize kyekyo ky'otalaba. Psychologically buli kyonna ky'olaba kisiikirize kyekyo ky'otalaba. Bw'obeera nga ggwe wooli oli kisiikirize kya mayitiyo, bw'oba nga tonnafa obeera kisiikirize ky'omufuuwo nga bw'alifaanana. Naye owamu n'ekyo nti alina bingi, byonna bibye, naye kulla yaumin huwa fi sha'an, buli lunaku akola, buli lunaku akola. Abdallah ibn Abbas bwe baamubuuza nti aya eno ng'etulemeredde, Mukama Katonda kulla yaumin huwa fi sha'an, buli lunaku akola, akola ki? Biki ebyo ebitaggwaayo? Abdallah ibn Abbas ffenna nga tujulira nti nabbi yali mu bantu okusaba kwabwe okwanukulwa, ekyo teri musiraamu akibuusabuusaamu. Nabbi okusaba kwe kwakolanga ki? Kwayanukulwanga. Naye yawanika emikono n'asaba Katonda ayigiriza Abdallah ibn Abbas okuvuunula Qur'ani, si bwe kiri? Era nabbi n'awanika emikono yasaba nti ayi Mukama Katonda muyigiriza okuvuunula ki? Hakati Abdallah ibn Abbas bw'atunnyonnyola ekintu kyonna mu Qur'ani ne tukakasa nti kituufu kiva kwa Abdallah ibn Abbas, tutera okugenda empola mu kukiwakanya, sinakindi tetukola ki? Tetugendayo, tukikkiriza buki? Bukolokolo, kubanga aliko edduwa yakabwejungira. Naye yagamba nti buli lunaku bamubuuza nti Katonda akola ki? N'abagamba nti buli lunaku abeera agaggawaza ono, ayavuwaza ono, ono azaalibwa, ono afa. Kaakati Mukama Katonda ye bw'abeera nga buli lunaku akola, era basahaba ne batugamba bwe batyo. Abdallah ibn Mas'ud yavaayo n'agamba bwe yali afa ne bamubuuza nti ensi ogivuddeko, naye kiki ky'osinga okutamwa ku nsi? Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bamubuuza nti ensi ogivuddeko, naye ogivuddeko nga kiki ky'otamwa, ky'ogamba nti ensi yo ngitadde? Naye kyo kino, kubanga bwe tubeera ku nsi either tusalawo tugikwate oba tugite. Kyova olaba ffe Abaisiraamu bwe tugenda okusaala, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba tuwanika emikono. Ng'ekigendererwa mu kuwanika emikono biri ebintu bibiri. Ekisooka kulaga abantu nti kati ensi ngitadde ngenze wa Allah. Ogamba Allahu akbar, ensi ngikoze ki? Ngitadde ngenze wa Allah. Dakika zino nzimala mu umbrella yani ya Allah. Ey'ensonga emu. Ensonga ey'okubiri nti bw'ogamba nti Allahu akbar, lwoga emikono nti Katonda munene, ekintu kyonna ekinene, omuntu asitula emikono n'awanika, tulatugamba nti Allahu akbar, Katonda munene. Ensi gyendaga. Naye Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu baamubuuza nti ku nsi ovuddeko tukakasiza obulwadde tubulaba bukutwala, naye mu butuufu
kiki kyosinga okubanga otulekera ng'entanda ekikutamye ku nsi kyogamba nti ekyo ngenze saagala kukiraba? Abdallah ibn Masudi n'abagamba nti mu bulamu bwange kyesaagala kulabako era kyengenze kintamye, mbasaba musabe Allah temukirabako era mutemukibeeranga. Saagala kulabayo Muisiraamu ntamiddwa nnyo, Omuisiraamu gwentunuulira mu ddakiika eyo gye muteerako amaaso nga talina mulimo gwonna gwakola genda kumuleetera kantu mu nsawo ye, oba nga tali ku mulimo gwa ibaada nti kusaala. Akati olwaleero kitunuulire nti ebbanga lyomalanga otudde toyingiza. Abdallah ibn Abbas yatusaba Allah tetukutunulako, yasaba Allah tusabe tetukwagala, naye yafanga akukyaye. Ebbanga lyomala nga tokola ki? Nga toyingiza, nga tokola. Nzaako okusaba n'emirembe bibeere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oyo yatuleetera Kulaani n'atugamba nti omuntu ebbanga lyonna lyamala ng'alina ensimbi, ensimbi n'agissa mugiyita sabilillah, n'agissa mu sabilillah, n'azimba emizikiti, n'azimba amasomero, n'awakata eyamba, n'akola byonna Katonda by'ayagala. N'emmaali gy'ategese nayo olutalo, n'emmaali gy'aliisizaamu abantu be. Emmaali nabbi yagiteekamu emiteeko emeka? 3. Nti emmaali omuntu gy'akoze n'awaayo mu sabilillah, n'emmaali omuntu gy'ategese nayo olutalo olw'okulwanirira eddiini ya Katonda, n'emmaali gy'alwaddemu abantu be ekyokulya. Kati ekyokulabirako mukireete bwe muti nti omuntu eyazimba omuzikiti guno ffenna nga tugutuddemu olwaleero, buli lunaku mugusaaliramu ne mugusomeramu Kulaani, olwaleero mwenna abatudde wano mwenna afunye empeera, naye empeera gy'asinga okufuna ey'amaanyi zeeze ssente ze yaliisaamu abantu be. Olabira ddala nti Ssekkadde hadisi wegamba kakati olabira ddala nti okukolerera abantu ate kyagenda wala. Omuntu nazimba omuzikiti guno nomugamba nti empeera gy'osinze okufunamu yeeyo gy'otuttemu mukyalawo ne mulya mu KFC, gy'osinga okufunamu empeera. La ilaha illallah. Abatabliiki bashekhe hadisi eyo oli bwagisoma temwagala kumukuba bikonde? Kwamulabira ddala nti aleese obuzibu mu buki? Mu umma. Naye ng'ate kyayogedde kyekiki? Kyekituufu. Oluvannyuma nsaba buli yenna yasiramuka ne gwe tusuubira okusiramuka okuviira ddala ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mpaka abaliwo leero n'abalijjawo, Mukama Katonda atuwe empeera ezitabalika era tubeere mu bantu nabbi sallallahu alayhi wa sallama be yagamba nti wagenda kujja abantu ng'essaala ezaabwe zikubisaamu ez'abasahaba. Basahaba ne bamubuuza nti kijja kitya? N'abaga nti wallahi abalinzikiriza nga tebandabyeko, kubanga gwe mutuufu okudda wano n'osaala oli wano otawaana nti ozze kusoma bigambo bya nabbi omumanyi, n'olulimi lwe tolumanyi, n'ekkala ye togimanyi, tolina kyomumanyiiko. Nobagayogera bajjajjaabe babiri tomumanyi, ne bwe yali afaanana tomumanyi, naye wallahi n'ogaaka mukkirize. Bali baganda be bakitaabe bennyina nga bamuwakanya, tolaba nti ekintu ekyo kiba kyagenda wala. Nabbi era yatwagala nnyo ku lwekyo, kyovola nti kiri mu bintu by'obukkiriza Katonda byatugamba nti abakkiriza abatuufu bebe abakkiriza nga tebalabyeko. Wallahi si kintu kya muzannyo. Waliwo omusajja omu yagaa nti wallahi simanyi kye tulikola bawarabu bano we tulituuka ku kiyama ng'eddiini gye baatuleetera si ntuufu. Yamala okusaala n'asaala tahajjudi, twali tukuba emboozi, twali mu Asia, nagaa nti naye wallahi munga
simanyi basajja bano gye balitudda nimubuuza baliwa nti wallahi bwe tulituuka ku kiyama ng'obusiraamu si bwe butuufu bagenda kundaba kwagamba olabira ddala nga kyategeeza nti mu butuufu ffe tubukkiriza naye nga tugoberera byawandiikibwa tetwakola ki tetwalabako nabbi tetwamulaba n'abaamulabako tetwabalaba n'abaalaba ku baamulabako tetwabakola ki kakati mu butuufu ffe obusiraamu okutumenya era obusiraamu bwe bukumenya n'oviiramu awo mu butuufu obeeranga muyahudi mwavu ng'oli muyahudi kuno ku nsi ate ng'oli mwavu kwegamba akhira tolinaayo ne duniya tolina wallahi obulamu buba bukusaze nnyo kakati mu butuufu abaisiraamu mutuuze nniya mukirize katonda mweyagalire mu busiraamu kubanga wallahi lazim obukkiriza bw'amaanyi nnyo obuli ku musiraamu wa leero ate naddala naddala ffe Ssekkadde nkyogera sikirumamu buli musiraamu wa Uganda nze buli wemulaba muwa saluuti obusiraamu bwa Uganda si bwangu munsonyi okukyogera si kyentandikiddeko natandise nemuga omusajja atandise bubi omusiraamu wa Uganda mwagala nnyo era nze musaluutinga nnyo okusinga abaisiraamu ab'ensi endala zendabyeko abaisiraamu ab'ensi endala batusingako naye ffe tuli bubi nnyo bw'olaba nga tusiramuka naye ng'embeera gye tulimu tetulina bantu batuweesa oba betulabirako ne twegomba obuyisiraamu mu myaka obusiraamu gye bagirako wano bahafizi Ibrahimu we bajja bajjajja baffe beegomba abasajja ab'enkolagana yaabwe nga bajja nga basuubuzi tibajjako kukola ddaawa wano bajja nga basuubuzi bajja nga bakozi ba mirimu gyabwe egyaki egya bulijjo naye empisa zaabwe wallahi abasiraamu abantu ne beegomba ne basiramuka ne beetayiriza emmuli nga beegomba abasajja empisa zaabwe ezo enkolagana yaabwe n'abantu ensuubula yaabwe abasajja ne bayingira obusiraamu olwaleero mwe Sheekhe Jibril tutunula kumwe bamasheekhe bennyini la ilaha illallah nga tumutwegombesa kuyingira busiraamu eneeyisa yammwe mwe bamasheekhe nga teyeegombesa muntu kuyingira buki ate nga mubusomesezza wali ku buzindaalo watakwego teyeegomba nti ye no musiraamu mulungi nange oba mbeera omusiraamu nga musomye hadisi musomye simanyi tarehe musomye buli kimu era mukisomesezza naye abasiraamu baganye okubeegomba olwaki olw'enneeyisa naye abasiraamu beegomba abasajja abatalina hadisi abatalina aya ne babeegomba olw'empisa ne basiramuka olowooza senga twasigaza hafizi Ibrahimu senga wano abasiraamu bali bameka eyo nsaba Allah atuweemu bulungi si eddalasa yaffe eddalasa yaffe erimu ebyewuunyisa baŋŋambye ekigambo nenseka naye nga ndi mutuufu okuseka baŋŋambye nti bampadde essaawa 2 nsomese abaisiraamu butya bwe musobola bwoba bwe tusobola twejjukanye butya bwe tusobola okukola essente za halali sibo kiri era bwe bakiŋŋamba nenseka nga essaawa 2 nti ye nenseka nenkuŋŋaanya byendabya bye tusobola okuyitamu omuntu tutendekebwe butya bwe tuyinza okufuna emaali eya halali tugikola tutya ngenda okulaba nga twetaaga emyaka 2 okusoma ekyo naye bampadde essaawa mmeka
nga twetaaga emyaka 2 nga nkakasa nesekukakasa nti newentandika okwogera subtopic nti kano 2 hours zigwako nga tetunakolaki nga tetunakumaliza ku subtopics kuzimenyamenya. Naye mu sharia tulina ekintu ekigamba nti ekitasoboka kyonna tekirekeka kyonna. Ekawo bakutuma ekyokunywera ku kyayi nga baagala mugaati, bwe gukulema twale Juni bategeere nti ekyokunywera ku kyayi yakijjukidde naye yaleese kino kyeyakoze eki. Naye togenda ng'owuuba mikono nga mu sikawutu nti bannange ekyokunywera ku kyayi kikoze eki. Adi nange bonna ali bagende nti ekiŋŋaanya okujja mwampadde obudde butono. Mbakakasa ntya nti obudde bwabadde butono nga bwo bwennyini sibukozesezza nga sizze. Wallahi ninzija naye nga nze nti kyemmanyi sirina kyeŋŋenda kukolawo okusinziira ku kyetaagisa. Era bw'onaatuuka olwa nga basomesa okukola okwa halal kkiriza ogenda okola ki osome okimanye nti tonnaba kukola ki kumalako introduction yakukola okwa halal. Bisimillahi rrahmani rrahim. Baganda bange, ishu yonna eyitibwa okukola engeri gye tuyinza okukolamu esente zaffe entuufu, tewali kkubo lye bakugamba nti lino ekkubo lye lirimu esente eza halal okujjako ebbanga ly'omala ng'otegedde biki by'oteekwa okwewala ng'okola. Buli mulimu gwonna gw'okola gusobola okufuuka haramu, gusobola okufuuka halaali ebbanga ly'omala nga kyokola kyo kyakkirizibwa. Omulimu gwonna gw'okola gusobola okubeera haramu olw'ekyo ky'oyingizizzaamu ne bwe gubeera nga gwakusomesa Qur'ani. Omulimu ne bwe gubeera nga gwakusomesa Qur'ani nga guli halaali pure, osobola okuyingizaamu ki haramu ne gufuuka haramu olwo sente z'ogufuniddemu zibeera nga zaki za haramu. Akati ekitegeeza nga tewali kintu kyenja kukugamba nti kino kye bakola omuva sente eza halaali, wabula buli mulimu gwonna ogwakkirizibwa okukolebwa mu Busiraamu essente zaagwo ziri halaali ebbanga ly'omala nga tozikyafuwazizza na bikolwa byo birala. Munfunye bulungi? Buli mulimu gwonna mu Busiraamu gwe bakukkiriza okukola nti oba otunda mazzi, otunda bitambaala, otunda bimuli, olina omulimu gwonna gw'okola oli musomesa, guli mu ngalo zo okugufuula halaali oba haraamu ng'oguyingizizzaamu ebitali byagwo. Wabula waliyo emirimu gye twagaanibwa okukola nga gyo tetukkirizibwa kugikola nga giri haramu. Gamba nti ffe Abasiraamu tetutunda mwenge, ffe Abasiraamu tetukola riba, ffe Abasiraamu tetutunda mbizzi, ffe Abasiraamu mingi nnyo gye tutakkirizibwa kukola, naye ate gye tukkirizibwa okukola gye gisingako obuki obungi. Kati tunuulira, Obusiraamu bwakugaana okusuubula embizzi naye ne bukukkiriza okusuubula endiga, osuubula akamyu, osuubula enkoko, osuubula ente, osuubula eŋŋamiya, osuubula embalaasi. Olaba nti ebyakkirizibwa bye bingi. Akati ebintu ebyagaanibwa mu Busiraamu bitono nnyo. Era kyova olaba Qur'ani eyogera haramu yekka, halaali n'emuta nti wa uhilla lakum ma waraa dhalika, ekitali ekyo kiri halaali. Kubanga haramu ye mutono. Temulya kino, temulya kifu, temukola kino, liwedde ebisigadde. Obusiraamu senga bwaga nti lyentuntunu, lyentula, lyovakedo, Qur'ani yali baddemu emijalladaati emeka. Ani yali gikutte nabo baseka Jibril mwali gikutte. Aha, naye olw'okuba nti ebyagaanibwa bitono, Katonda byakugaana byokka bitono. Kaakati olwaleero nze ŋŋenda kusomesa ebimu ku byagaanibwa nga tukola emirimu gyaffe. Munfuna? Oba oli musomesa era bw'oba okikoleddemu ekyo ng'omanya nti essente zo ziri haramu, kyeŋŋenda okwogerako. Oba oli mutunzi, oba oli mubazzi, oba oli driver, kasita olaba ng'okoze ekintu ekyo kye njogeddeko
ng'omanya nti sente zo z'ofuniddemu ziri ki? Haramu. Allah bw'anaaba atuyambe tujja kwogera ku bintu oba bisatu ku bintu ebikumi Mungu yamanyi. Kyengenda okusookerako baganda bange, buli muisiraamu yenna nkwegayiridde, bw'owulira ng'oyagala kufuna sente ya halaali, bw'owulira ng'oyagala abaana bo babeere bulungi, weewala obufere. Weewale obufere. Abaisiraamu bangi, abakozi tuli bangi, tuli bafere. Naye bambi okufera kwaffe mutuyambe mumanye nti kulina gye kuva. Njagala mukustopinge, mukuyimirize kuva na leero. Abaisiraamu tukola emirimu gyaffe naye nga tuliko ebikolimo by'obufere. Ate ng'ekibi mukimanye nti kasooli azaamaanya n'ofera. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti Mukama Katonda ayanukula edduwa y'omuntu ali azaamaanyiziddwa ne bw'atabeera Muisiraamu. Era n'atugamba mu hadiisi ya Tirmidhi nti bwe bakulyazaamaanya Katonda alayira n'agamba nti la ansurannaka walau ba'da hin, wallahi nja kutaasa ne bwe waliisaawo ekiseera ekyenkana kitya, Katonda ajja kutaasa. Kakati ekyo lulimi lwoli gwofeze Katonda gwagamba. Kakati bw'owulira ng'oyagala emmaali yo, kubanga baganda bange emmaali erifane, emmaali erifane, naye nga nkubulira obwafane bwayo tombuuza olina yenkana ki. Abasomesa ba economics Makerere si be bagagga mu ggwanga. Kati okusomesa ebyemmaali tekitegeeza nti nze nyina enki emmaali. Katonda yatusomesa obufumbo, talina mukazi. Obufumbo tubujja mu Kurani, Katonda talina ki? Talina mukazi. Yatuyigiriza okuyisa abaana obulungi, talina ki? So kati genda mpola ng'oŋŋaana okwogera ku ssente kubanga sizirina. Ntegerekese era ne faza asidwa abuuza nti omukazi ono naamwagala, nabaga kyengasse tewaba akola ki? Wallahi nga ye tebamugattanga, ye nga tebamugattanga basikiri. Kakati okwogera ku kintu si tteeka nti nkikole ki mbeere nakyo oba gwe ng'okirina, naye twogera obutuufu. Kakati bwe mba njogedde obutuufu busigale nga buki? Obwaffane bw'emmaali. Emmaali tetwetaaga nnyingi nnyo, wabula okugiteekamu omukisa kye tuba twagala. Omukisa gwe gugifuula nnyingi. Oba munfunya bulungi nnyo. Tutera nnyo okwagala emmaali nga tujagala erimu omukisa. Emmaali eya halaali bw'ebeeramu omukisa egenda kutugasa, bw'etabeeramu mukisa tegenda kugasa, ne bw'enaabeera nnyingi nga yenkana ki. Naye ebiseera ebisinga nga mwagala mutegeere nti emmaali ey'omukisa gye twagala, kubanga ffe kye tuba twagala mu mmaali si ya leero nti nze njirye njimalewo, nze njikozese eggwewo. Kyemba nsinga okwagala ku mmaali esigalire coming generation. Emmaali yonna tetujagala lwaffe, tujagala olwa coming generation. Abaana abajja bagenda kubeera batya, abazzukulu abajja bagenda kubeera batya. Naye emmaali nga yo buli lwogifuna ennyo eyongera kubeera ntono ku ggwe. Emmaali buli lwogifuna weeyongera, kubanga buli lwogenda ng'ogifuna weeyongera kufunda, weeyongera kufunda. Kambawo kyokulabirako, bw'obeera ng'oli mwavu osula mu ddiiro lya muganda wo libeera gazi lyonna nga woosanga woosula. Bw'ojjawo wano entebe ng'osulaawo, bw'ojjolawo wano ng'osulaawo, bw'ojjawo ngo oyinza okusula mu dining, oyinza okusula mu sitting room, obeera firi nge wonna wawo wootegudde woosula. Era omuntu olwaleero asembayo obwavu ene street gyayagala kwasula. Bw'agenda ku William yeebaka,
bwagenda ku Wilson yeebaka, bwagenda ku Nakasero Road yeebaka. Omulaba nti akusinga. Gwe bw'ogaggawala munoga nti kangula akange ng'ogula 5 ku 10 nga weefunze ensi ebadde nti osula wonna w'oyagala. Bw'obeera nga tonnaba kugaggawala kuwasa, ogenda n'owagiseeka Giburiri ni weebaka, n'ogenda owaseeka Mawejje ni weebaka, n'ogenda owagundi ni weebaka, naye bw'omala ogaggawalamu n'owasa bajja kubuuza gy'ova, oyagala toyagala olina kuddawa. Olaba nti ogenda ofunda, tosula buli w'okola ki oyagala. Time netuuka n'ozimba, bw'obanga okyazimba era okyali mwavu nga tonnayakwawula, omusanga we mugwa. N'otuuka n'oga nti kati ate ennyumba yonna ngizimbye yabisi. Ogula poloti 5 ku 10 ate n'otoolako ow'ennyumba nti wano wenja okusulawo n'abazanyirewo nga tonaana kubazaala. Oba onaabeera mugumba noga nti abaana banaazanyirawo. Ne weefunza n'ozimbako ekitundu, bw'omaliriza n'ozimba ennyumba ya busenge bwe bumeka 3 oba 4, kati ate oba 3 oba 4 n'olondamu kimu nti kino kyekyange, biri ebirala wallahi tobisulamu. Ne bakusanga mu kisenge ky'abaana nga weebase, maama akuba endulu nti omusajja agudde ddala gaakwata baana ali mu kisenge ky'abaana. Naye ng'ennyumba yonna yiyo, era n'osula mu ddiiro ogwo omusango baguwoza, musajja yansenguka asulawa mu ddiiro, naye eddiiro liryo ddene n'okusinga ekisenge, naye bakwagalawa mu kisenge. Bw'otuuka ekisenge kyonna nga bwe kyenkana, wallahi laazimu ne weefunza noga nti ate wano mu Kasonda we ngenda okussa ekitanda kyange. Era bw'obeera omwavu ogula 3x6 gy'osulako, si bwe kiri? Bw'ogaggawala nti oyagala kuwasa ate n'ogula 6x6 nga muliko 2, era ekitegeeza osigadde ku 3x6. Kubanga bwe mubeera nga musula ku kitanda 6x6 nga muli 2, you want or you don't want, wetugabanya emirundi 2 era osula ku mmeka? Sinakini ng'omukazi ali lubuto nga ate waliwo n'akaana akato nga muli bameka? nga muli 4 ku kitanda kimu, naye gwowoza nze nsula bulungi nsula ku 6x6. Wallahi nga teweebaka nko ku 6x6, era weebaka ekinene nje ku 3x6 oba ne measurement teziriyo kubanga omukyala ali lubuto, waliwo n'akaana akataawo musulaawo. Naye olwokuba nti ekitanda kikuba oba 6x6 oga nti handi mugagga, please, era osula waliwo oteeka okukola ki? Okusula. Si bwe kiri baganda bange? Kaakati ekigambo ky'emmaali kye tukyagalako kugiteekamu baraka. Ekyo nga kyentegeeza nti ne bw'osula ku 6x6 nga tolina mirembe, ofunda nnyo n'okirako n'asuze ku 3x6. Ofunda ensi ekufundirira nga tolina mirembe ne bw'obeera ne ssente. Kati ekitegeeza twagala mirembe muki? Mu ssente. Kaakati essente zo toyingizaamu bufere zisobole okukubeerereza ki? Ez'emirembe. Kubanga Katonda mulungi era ayagala kiki? Kirungi. Kati ekitegeeza Katonda si mufere era tayagala baki? Era bw'olaba ng'ofeze ng'omanya nti Katonda takwagala kubanga ye tafera era tiyakutonda ng'oli mufere, obufere obw'ennyini gw'obukoze eki? Gw'obwetaddemu. Era kyova olaba ye emmaali lulwetabeera yakufera agiterekera coming generation nesigalawo. Muddeeyo mu Kuraani mulabe Katonda Musa bwe yatambula ne Khidr yasanga ekisenge abantu ne bagaana okumuwa obubudamu. Musa bw'alaba ekisenge ne Khidr ekisenge kigudde naye bagaanya okubawa obubudamu. Musa ne Khidr basalawo batambule beeyongereyo. Khidr amugamba kamala okuzimba ekisenge kino. Musa n'amugamba Khidr, abasajja bagaanya okutuwa obubudamu ate osalawo okuzimba ekisenge kyabwe kiki? N'amugamba bino biveeko. Naye bwe yali amubuulira ku lwaki yakizimbye, yamugamba nti naye ekisenge ekyo kyewalabye enzimba, ekisenge ekyo kyewalabye enzimba ky'abaana bamulekwa 2. Kitaabwe yafa n'aleka wansi w'ekisenge ekyo emmaali, n'ensalawo ngikizimbe kisigale nga kikuuma emmaali
gyali eyo okutuusa abaana abo bali kula ne bakola ki ne bagisanga naye wakaana abuhuma swaliha kitaabwe yali musajja mulongoofu ekitegeeza maali yeeyo yali yabuki ya bulongoofu katonda tayinza kuuma maali etali yabuki akati gwe ne bwonaakola otya emaali nga ya haramu abaana bo tebagenda kugifunamu era yeyo ensonga etutawaanya mpaka olwaleero yeyo ensonga etutawaanya mpaka olwaleero nze naawe n'abaatusooka ffenna tutawaana lwa bufera lwabo abaatukulembera kubanga katonda bwanyiiga akolima bwe yatugamba hadisi ya Tabarani bwanyiiga akola ki akolima ate buli lwofera nga akola ki ng'anyiiga naye yagamba wabula bwanyiiga n'akolima ekikolimo kigenda mpaka ku mwana ow'omunaana gwe ng'ovuddeko ekitegeeza oluvannyuma lwo kitambula emigigi 7 akati olwaleero jjajjawo gw'otaalabako bye yakola yensonga kati gy'oliko gwe kubonyaabonya kyekikolimo olwaleero nze naawe ekitubonyaabonya tusasula byabali abaakola ki kaakati gwe komaawo toyongerako gwe rongooseza abajja gwerongooseza abajja naye ffenna abajja twongerako obwongezi tunuulira olwaleero okeera n'ozibya ng'olaba abantu tutambulira mu bufere tuwasiza mu bufere oli ku bawala abali mu nsi abatuuse okufumbirwa bonna nga abatunuulira n'abalekawo n'agenda mu maka g'omuntu abbeyo omukazi era bw'aba agenda okumulaga nti amwagala buli lunaku yeeyazika emmotoka endala n'agenda ne suuti endala n'amufera omukazi n'avaayo ng'akimanyi nti ono muki mugagga muloodi avaayo lwa buloodi you get the point naye ng'obuloodi bwamulaze afera muki mufere omukazi n'akufera omusajja n'ofera omukazi n'avaayo ng'amanyi nti oli w'amaanyi naye bambi olw'okutegeera nti gw'oli w'amaanyi omaze okumulaga nti weesobola naye najja n'olubuto n'alukufera naye n'agamba nti olwo omusajja siyinza mufiirwa wadde ndi lubuto kaŋŋende ndukole ki mufere ndumusibe n'akusiba tewali mukazi asiba mwavu lubuto abamunoonyaako ki la ilaha illallah muhammadu rasulullah era amala kulaba nti omulaze nti weesobola n'asalawo olubuto alukole ki alukusibe naga nti ono omwana wuwo okumanya esente zagenda wala okwagalibwa aleeta n'abakulu ab'ebirevu n'amanya libagakyusa ne badda mu g'enkima n'oferwa kubanga nawe wakola ki wamufera wamulimbalimba kati naye akola ki akufera okumanya okufera kwagenda wala tayimu neetuuka omukazi n'akwata n'ebintu n'abipangisa mu supamaketi abikuwojja nabyeka afere esoso yateyowaabwe nti baleesa ebintu bingi enkya ne mubizaayo naawe n'omufera amahare n'omuwa motoka ekisumuluzo enkya ne bakizaayo mu showroom tembiraba bulijjo temubiraba bulijjo kakati ne muwangalira mu bufere omwana mumuwasizza mu bufere omukazi omuwasizza mu bufere muwangalidde mu bufere era n'awangala naawe nga buli lunaku omufera buli wiiki emmotoka ekaddayo nandala bakazi bangi abawangala n'abasajja ng'omukazi ne bw'omusalako obulago tayinza kubuulira bba akolawa era akola ki baana bangi bakula ne bamalako ne kampasi wallahi lazimu nga tamanyi kitaawo waakola alaba butaata agenda mufere asiba empale netuuka wano mufere
nowangala ne taata wo nga toyinzaga nti taata akola kino, n'abakyala bangi nga tayinzaga nti era nga bamukubira bukubizi simu tebayinza musanga ku mulimu nga waliwo ekizibu. Talina mulimu wabeera mufere, afera battaka, afera bamotoka, n'omulaba nga 20 years broka ekintu akiriko nga ye wa 20 mufere. Ne bazaala omwana mu bufere, tayimu netuuka omwana n'atuuka okugenda ku ssomero, first term n'agisomera mu ssomero ddala ne babbayo ne batasasula, second term n'agenda mu ssomero eddala naye ne batasasula, third term n'agenda mu ssomero eddala ne batasasula. Kati term eddako ng'agenda mu kibiina ekirala, awo n'agenda n'omwana n'agenda ku ssomero eddala n'agamba akaana kankano kali kagezi nnyo newo bakolera ebibuuzo, omanyi maama wako abeera bweru eyo, twali tufunye tikiti nga twagala tugende tubalabeko ne bakola ebibuuzo nga kali kanti omanyi ebyabazungu kali tulamu afutekwatagana eno, mbadde njagala kagende mu kibiina kagezi nnyo taata era n'ofera akaana ne kagenda mu kibiina ekiki ekirala, n'akaana kati olwo omwana atandise okutegeera nti taata muki mufere. Omwana oyo n'asoma n'agenda mu P7, head teacher, DOS, class teacher ne subject teacher ne bakwatagana bana, director bonna ne bakwatagana ne bagenda ne bagula ebibuuzo ne bamuzuukusa ku ssaawa 8 nti this is original paper from UNEB please. Omwana oyo n'atuula n'alala nti director mufere, head teacher mufere, DOS mufere, subject teacher mufere, class teacher wange mufere. Omwana n'abeera wakati w'abafere bonna bw'ati, n'azuuka ne metroni mufere n'amuzuukusa genda otuwe. Omwana n'agenda n'asoma pepa n'akomawo enkya nga yeeyo n'akakasa nti ebbaluwa gye nfunye mu P7 si yange. Mulira omwana n'akula n'agenda mu senior 4 ne bakola kyekimu. Kati era bw'atuukawo n'amanya nti bafera mu bufere nga nawe atandika okufera, kubanga ye gw'ogamba nti bagambe siriiwo n'abagamba nti agambye taliiwo, abagambye n'asooka n'asirikamu n'ajjukira taliiwo temujja mufuna. Kati omwana ategeera nti taata muki era kyowula naawe akufera bw'akugamba nti empale yange eyiruse n'omuwa sente agenda agula empya ng'agula erimu ebituli ebisinga ate ebyeri enkadde nti gwe musono akufeze nti eno damage bagiyita damage. Ikakati eri eyakadiye naye yabadde damage, agati kyekigenze okuguza empya nayo ng'eri damage, wabula olw'okuba nti mbufere mu bufere mufere ibunu fere kweka life yonna newangaala nga bonna baki bafere. Mulaba bwekivaawo omwana oyo n'akula ne ku senior 6 ne bakola kyekimu, n'agenda ku university n'atuuka n'okufuna ebbaluwa yaayo nga tamanyi na logo ya university eyo etunula etya. Bantu bangi balina ebbaluwa za universities nga bw'omussaako piston nti ntwala university eyo weeri, wallahi tamanyi, naye nga ebbaluwa ya university agikola ki agirina. Kati omwana oyo era n'akula bw'atyo, kitaawe ne nnyina ne bakuŋŋaanya essente agule omulimu gwagenda okukola, enkya oyo n'omusanga mu ofiisi butya bw'ataakufere. Billahi omwana butya bw'ataakufere, era bw'atakufera ekitegeeza senga yazaalibwa mu maka matuufu yalibadde malayika. Bw'olabanga abadde n'empisa n'atafera ng'azaalibwa mu eyo sosayate, omanya nti senga yazaalibwa mu sosayate entuufu yalibadde mu ddaala ly'abaki. Naye olaba asobodde okubeera bw'atyo nga maama mufere taata mufere, olowooza baana bameka abatuuka n'okusika ebyobugagga nga maama akimanyi nti omwana si waawano? Bameka abaami ababeera n'abasajja abakyala mubalabala manzaane neetuuka aga nti jangu otuwoowe n'omugaa kiki nti ugenda kwasa nti aa omanyi hajati oli omukadde amuyita ne hajati kirabika bye twawowa nabaddeko muzikiti manga birabika tebyatuuse tebyatuuka naye nga biri myaka 2 naye nga tuli mbufere. Kati mwewala okufera kwe kusinga okutuleetera obuzibu, kubanga emaali tujagala today and tomorrow. Olwaleero tuba tusigabye tunaafuna ddi
kwakhira naye bwokimanya nti byensiga kati kwakhira teri wallahi osigira bwerere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mwewala obufere. Obufere bulungamya muntu kugenda mu bwononefu ate obwononefu bulungamya muntu kumutwala wa mu muliro. Kati obufere mubufaako ki? buli omu nawanga alanga mufere. Nozaala abaana ne bakula ng'okimanyi nti woobazaalidde ekibanja wafera kifere. Nozaala abaana ne bakula n'otuuka n'okuva mu kibanja ng'omanyi nti wafera ku ttaka lya gundi. Owali ennyumba owali n'ekisenge kyo muwazaalira omwana fuuti ze wayongera nako ng'ojja ku ttaka lya gundi. N'okikiiganya munno n'omulimirira ku mulimo n'ofera n'otwala omulimu ogugwe n'okola n'omala emyaka 2 ng'okola nga gw'omanyi nti okola naye ng'oli mu bufere. Kakati nga mugamba nti esente za halali zibuze Katonda naziwa atya baraka. Omuntu n'alimba okuva ku makya mpaka olw'eggulo ng'alimbira mu muzikiti n'amala aga nti oyo politics. Era nze mu banna politics gwe nayagala nze mu banna byabufuzi njagalayo nnyo omuntu ogwo President Museveni. Wallahi bukyanzaalibwa n'emyaka 58 nena mwana 9 siwulirangako muntu ayagala mazima nga President Museveni. Wallahi simulaba. Era nze buli lwensanga anenya President Museveni yegwe nnenya naye simubuulira omwo mutulanga ati President Museveni yayimirira n'amagulu ga 2 nga tatamidde nadda ku TV y'eggwanga n'abagamba nti ebyaffe ebyobufuzi bya bulimba simuli mazima. Wallahi omuntu ayogera amazima ngaago akati enkyanze enzireyo munenye ningati nenya President Museveni yayimirira ku TV y'eggwanga n'annyonnyola bannayuganda bonna n'abatali bannayuganda n'ababuuza nti munvumira ki? Siba yabuuza bino ebyaffe byaki? Bya bulimba temuli mazima. Munvumira ki? Bya bufuzi temuli mazima. Omuntu ayogera amazima okusuukaawo ogenda kumujjawa President w'eggwanga era nze wallahi kuva olwo wallahi ne bwakola ki era nsaasiramu kubanga yababuulira kiki omuntu akubulidde ekituufu kati onoonya ki? Nange bw'ojja wange nkugamba nti eyo eri awo mbwa teka miwoyake ng'okimanyi teri mata weebaka bulungi naye okulimba nti eyo nteekamu lita 3 kumakya oba osuubirwayo ki? Omusajja agenti please bino ebyaffe byaki? Kakati ng'omuga nti tugamba ojja tukolera kino ate yagamba bya bulimba. Kati why do you blame? So kati gwa blaming nga gw'oliko blame kyetaaga tukutwala ebutabika. Kakati kye tuddako nti abantu bonna bawangaalira mu bufere Katonda kyava atubuza baraka. Naye naalikiriza Seeka Jibuliru bali bonna ne batufeera ab'ebyobufuzi naye mu bannaddiini mutulanga ky'okutufera. Wallahi lazimu bali batufeera okuba baga nti politics owaabwe waaki naye Seeka Jibuliru mmwe mutuferera ki bannaddiini? N'ebyammwe bya bulimba eddiini ya bulimba kubanga olwaleero wallahi Seeka ava wano n'agenda Saudi n'asoma n'akomawo n'atugamba nti wallahi teri kiringa mawuledi wayita omwezi gumu wallahi lazimu gw'olabira ddala kumuki nga yaguddewo omulyango gwa mawuledi ku mawuledi. Kulwaki mutufera? N'osanga ng'ono Sheikh avudde Madina asome sharia, ono Seeka avudde Kuwait oba avudde wa asome sharia, ono tatolere ono salaamu. N'osanga nti gwe ow'omuzikiti ogwa Nakasero ate tosaalira Kibuli, ow'Ekibuli tasaalira Kampala mukadde, ow'e Kampala mukadde tasaalira ku William. Kulwaki mutufera? Wallahi kulwaki mutufera abasiraamu? Mutulanga ki? Ekyabatwaza ku ssomero mujja mutubuulira ekituufu. Naye mumaze okuvaayo nga mwenna amadiguli mukaze eki mugeetisse mutandise kutufera. Mwatu
batukyawafe abakadde nti tetwasoma simanyi tumanyi buruda albadiri bintu bingi nnyo ne batugamba nti kakati ebyo bida so batugamba olwaleero mu abavubuka ku lwaki temubuuzaganya tosoma mawuledi nono tasoma mawuledi tagenda kulumbe nawe togenda kulumbe ku mawuledi temugenda ku arwaha nono tagenda mu arwaha naye ono tatolerawo wene salaamu bonna batabuligi basalafu baki basheekhe bonna beetisa amadiguri bali abasajja bemwakyawanga bambi baali bamanyi nti eyo yeddiini ng'okusoma kwabwe n'okukoma we kukoma ye ng'akimanyi nti ne bweyenyeenya ku mawuledi amazambi gakola ki naye wallahi mmwe nze olwaleero ngenda nintula Ssekkadde ninsekade nga nti naye bannange okuwangaala kuno kulumya emmese ku ddiba lya puusi omuntu bwewangaala ennyo emmese olaba esobola okulima ku ddiba lyakapa wallahi ngenda nimbatunuulira nga wallahi bonna olwaleero abasooka ku mawuledi mmwe basheekhe Jibuliru wallahi mwennawe mwavumuliranga mawuledi ng'okakasa nti ne bwempita mu kitundu mwe bagisomedde wuzo epunguuka era bangi mubamwe kati abavumira mawuledi nga mwasibwa nako ne muyiwe nga muyiye amafuta mu mmere ya mawuledi imaani naye kati be basooka ku kinaala ku lwaki mutufera yahe mutye Katonda era kyova olaba Katonda tatuwa baraka nosanga omuntu omulabanga ye yali kugambya ekituufu naye Katonda olw'okuba ajja ebaraka mu bulamu bwe wallahi ate omuntu yali feze naye mubanaddi nti mwali feze mwali badde mutya kubanga nabaga abasiraamu bano bemulaba basiraamu bano mbatya nnyo abasiraamu bano bambi bangi nga ne Kurane bw'ogimuwa okugibikula agibikula agisulise naye wallahi ojja n'omugaa nti wali jihaadi n'agenda bambi kubanga akukkiririzaamu naye ng'ofera mufere abasiraamu bemukozesa ensobi bonna wallahi abuuza n'okubuuza sheekh alina daliiru bw'omugaa nti daliiru ki tabimanyi naye nga sheekh ono akimanyi ne sheekh ono akikola ki akimanyi naye nga batufera Katonda tajja kubawa baraka emaali Katonda ajja gitokomosa kati baganda bange yongenzeeyo by the way nga mwagala Katonda akumme emaali yammwe era mugikole emaali temugiyingizaamu haramu temugiyingizaamu ki haramu tebeera ya bufere kubanga ey'obufere erina okuddayo erina okukola ki today or tomorrow mwenjagala mutunuulire omanyi history Katonda bw'aba tuleetawo history ayina ekyenjawulo ekyeyateeka mu history ffe kyetumanyi ffe abasinga wano tumanyi nti history kusoma bintu bya leisure kupassinga time kusoma kugundi tulinga abasoma novo naye Katonda bwe yali atuleetera history yenna yatugamba nti laqad kaana fi qasasihim mu byafaayo byonna byembanyumiza byonna birimu kyakuyiga ekitegeeza ng'omugaso gwa history to correct the current erina okutukula ng'osomye history togenda wala togenda mu history gw'otamanyi gw'olwaleero oli kuŋŋaanya sente ezisinga ezoyita joko tewali wano mu Uganda yali akuŋŋaanyiza sente ezisinga ezoyita joko Coffee Marketing Board yenna yaliiye Coffee Marketing Board yaliiye naye ziriwa zabulwako nazirya tebazirya gwobadde osingagadde fye sente n'abaana abazirya bonna baafa tebaliiwo kakati gwe kyekikulyaza amanyi sigendi bali balyaza amanya saaliyo wabula nkuwa kyakulabirako nti esente yonna ebeera ennungi egenderera etali nnungi erina okuddayo ewaani owanyiniyo mutufere mukole byonna bye mukola bijja kuddayo kyova olaba ebiseera ebisinga mmwe mujja nimuwaayiriza eddiini bamashekhe bawaayiriza eddiini eka nti wallahi Katonda okumanya yakola ebintu bye bashekhe yatukolera kusomesa teri shekhe akola business n'abeera successful wallahi mulimba njagala kubuulira gwe n'oba onaasoma obwa shekhe Jibuliru tojja kubusinza Uthman ibn Affan naye yali successful Abdurrahman ibn Auf Uthman ibn Mazun bonna bali successful gobasinga obashekhe naye lwakuba nti bashekhe entandikwa yaffe
mugirongoose, ziba z'amazzi, ziba zafiiriddwa, ziba zaki, sijja gendayo eyo, sijja kukola ki. Naye ngaekikulu kya byonna abasiraamu mutereeze kapito yammwe, mutereeze kapito, emaali ejja kubeera mu baraka, muleke kufera. Ne bwe munaafera erina okuddayo gye mwakola ki. Ku mulembe gwa Musa alaihi salaam waliwo omusajja nga gayi nnyo amaanyi alina, n'agenda ku nnyanja. Al-Khatibu al-Baghdadi aga nti bwe yatuuka ku nnyanja ebbugumo ne limukwata, n'asalawo agenda awuge. Bw'atuuka mu nnyanja n'ajjukira nti ensawo erimu ensimbi yabiresse ku lukalu, n'atunula bw'ati nga talina gwalaba, ne yeeyongerayo n'awuga. Ne wajja omuvubuka n'akwata ensawo n'ajjamu essente n'alekawo ekitala n'adduka nazo. Omusajja omuzeeyi nga muzibe yajja n'atuulaawo ng'onooli amaze okukola ki. Omuvubuka adduse n'essente. Omusajja bwe yatuulaawo wayita eddakiika ntono gayi n'ava mu nnyanja, agenda okukwata mu nsawo ye ng'essente mmye, sente temuli, ng'ayagala tayagala alaba muzeeyi yakola ki, yaliwo. N'akwata omuzeeyi n'amugamba esente zange ezibadde muno. Omuzeeyi n'amugamba ndi wallahi nze siraba n'esente sinaziraba, wozitadde mbadde simanyiiwo, naawe sikulaba nze ndi muzibe. Omusajja olw'obusungu n'akwata ekitala kye, omukadde n'amulyebulamu emirundi ebiri n'amutta. Musa alaihi salaamu n'aga nti ya rabbi, Mungu ng'oli muzibu, omusajja ow'amaanyi ono omulese natta akazeeyi nga sikeeka tutte sente zino nga kamuzibe, sente sikeeka tutte muvubuka mulabye. Nabbi Katonda n'atuma Jibril n'aga agenda ogambe Musa nti byayogera tabimanyi. Byayogera takola ki. Omusajja oyo gayi gw'olaba abadde awuga yawa omuvubuka oyo omulimo mu myaka gy'obuto, naye n'amulyaza amaanya essente eziri equivalent n'ezo zatutte. Omuvubuka yeesasudde naye ng'amanyi nti abba, naye atutte hakki ye. Ate oyo omuzeeyi gwe gwolaba nga muzibe yali akyalina amaanyi ng'akyalina amaaso, ye yatta taata w'oyo gayi. Wala yadiri bidhalika ahadun illa rabbul alamin. Nze ka Allah nze badde nkimanyi. Kakati gayi oyo yeesasudde okutta akazeeyi ako kubanga katta kitaawe. Buli omu amanyi nti ali kubulyaza amaanyi. Kati kola byonna by'okola, emaali alina okuddayo eri bannyiniyo. Mbegayiridde mugumire byonna naye haramu nedda. Baseeka mujjamu ejjubba mukettale, mugende tusaba ez'amazzi nga mumanyi gye ziva. Mujja kubeera basaasizi nga muzitusaba, mujja kubeera basaasizi nga muzikozesa, kubanga nammwe mumanyi bwe zikola ki, bwe ziruma. Essente tekoleka. Essente eriko ebyo bibiri, okugikola nzibu ate eriko n'okuba nti okubaayo n'omutima ogugiwaayo. Byombi si bizibu. Olaba gwe olemeddwa ogikuuma bukuumi nga si yiyo. Gwe babadde obuwi nti jasi oli posta gitwale ku mazzi g'omuzikiti ekulema okukuuma. Buti agenze n'agikola n'agimaliriza ate n'ajja n'omusomera irimu n'awuliriza. Wallahi kanzitoleko. Kati mbegayiridde ekisookera ddala muba mwagala mubeere n'emaali temuyingiza haramu mu maali yammwe. Ejja kubeera ya mukisa, mujja kweyagala nayo. Ekyokubiri, mbegayiridde bw'obeera ng'okola ng'oyagala essente zo zibeerewo era obeere wa mugaso n'essente zo, beera n'ebikwawula ku balala. Beera n'ebikwawula ku balala, kubanga ffenna bwe tunaakola bimu tujja kufaanagana. Katonda bwe yali atutonda n'abazadde baffe batuwa amannya, ng'ekitegeeza omuzadde bw'ayita Sula Ssekkadde sijja kuyitaba. Ekyo nga kitegeeza kunjawula kuba ki, ku balala. Akati gwe bwebeera mu bizinensi yonna
wegendereze nnyo obeere n'ekikwawula ku banna bizinensi endala abakola ekyo. Mu economics tokkirizanga kukola balala kye bakola, wabula kola ekikujaamu ky'omanyi nti kijja kukuleetera ensimbi ne bwe wanaayitawo omwaka nga kikutunda, kubanga bizinensi yo gw'ogitunda gwe seera omukulu. Njagala amabulire bw'oba okola omulimu gwonna, bw'obeera nga gwe boosi, gwe buli kimu, olina okubeera ng'okimanyi nti abakozi bakolera 20%, gw'okola 80%. Naye ffe twakyuka, twagala tukole 20%, abakozi bakole 80%. Era ebiseera ewaffe wootegerera nti oyo boosi, kitegeeza coming late, going early, reading newspaper, abusing workers. Era buli wootuuka mu kampuni n'osanga, era kampuni ffe mu economy tutera nnyo okubala nti nnyini waayo ategeera oba tategeera, kasita ogenda naye bw'oti. Bw'oyingira naye mu kampuni ye n'olabanga buli mukozi adduka afigitinga waagenda okuyingira, ng'omanya nti boosi talina mpisa. Bw'obeera ng'oli head teacher n'otuuka ku ssomero bw'oti, abasomesa oli nayingira ne watalina lesoni, ne balwanira ne ku mulyango bayingira, akaana nikadduka esiwaani nikagisuula eri, buli omu nadduka, manya nti please you don't lead the school. Olina kyofuga kirala, ofuga military. Akati mwewala nnyo, era kyova olaba Ali radiyallahu anhu yali musajja muna business ng'alina abakozi, naye luba lumu ng'atudde n'abanene, bagagga banne batudde banyumya bya bizinensi. Wallahi lazim n'ayagala okunywa, n'ayita omukozi nti ya ghulam, mukozi gwe. Mukozi n'asirika, n'amuddamu okubikubi nti mukozi gwe, n'asirika. Ali najjayo enjala. Mu administration tuyina kye bayita okujjayo enjala. Bw'oba oyagala kujjayo njala ng'oyagala kuleeta tteeka ly'amaanyi, tokozesa maanyi, wabula okozesa kintu n'oga nti nze gundi. Finished. Mu administration kimala. Bw'obeera ng'oyagala musomesa nga gw'oli head teacher, omugamba Master Sula, nze head teacher mbadde nkwagalako. Totawaana nti nze nkufuga oli andami, ebyo totawaana nabyo. Mu psychology gamba bugambi nti nze head teacher nkola ki? Nkwagala. Ekyo kiba kimala. Era ye administration ya Katonda bwe yagala okugamba Musa, kubanga Abayisirayiri bayonjo nnyo. Abayisirayiri baki? Bayonjo nnyo. Katonda yabatunyumiza bantu bayonjo, era n'amagezi gaabo mayonjo okukinga agaffe. Ne Katonda bwe yatugamba mu Isirayiri amagezi ge malala, Katonda yatugamba nti yabasinza kwani? Kuffe. Kati ye yabatonda bw'abaaga nti yabasinza kuffe mu magezi, tetujja kgenda wala. Naye Katonda bwe yayigamba Musa nti jjamu engatto, mu butuufu Musa kyali kyamukalubirira. Naye Katonda teyagamba nti nkulagidde gwe Musa, yagamba nti innani ana Allah, nze Katonda, fakhla'na alayka, jjamu engatto. Mu administration wokomanga yamuga nti nzani innani, wuli abyakosa innani ana Allah fakhla'na alayka. Eyi administration yamuga nze mu mazima nze Katonda, jamu engatto. Kakati Musa olw'okuba yali nabbi amanye ekigambo kye bayita obufuzi, omanyi bw'oba oyagala kunoonya bajaasi totawaananga nti ate wano waliwo enkoba. Beera ne mundu obagaye nti tutuula wansi, asooka okutuula mujaasi, kubanga yamanye ekiva mu mundu. Nze olwaleero Ssekkadde bwe nga ntuula wansi ne bw'oba oyina emundu nga naye omusajja ngamba okutuula ntuulewa wakyafu, kubanga simanyi kiva mu ki. Naye omujaasi amanyi oda, amanyi olusikatira muliro. Kakati Ali aba atudde, nkulaga nti ebiseera ebisinga gwe obeera n'empisa boosi baako n'ekikwawula. Ali aba atudde ne banne ayita omukozi emirundi 3.
omukozi asirikanga mutunulirawo bwati. Sherwana agamba nti natandika okutunula ndaba omutwe gw'omukozi gye gugenda okugwa ng'amanyi nti Ali agenda kumukola ki? Agenda kumutemako omutwe. Omusajja n'asituka n'agamba nti naye Ali naawe nedda kuva ku makya obwedda nkola kati nange lwe njagadde okuwumulamu nkooyo okwogera kyowula sikuyitaba nkooyo okwogera obwedda njogera ontuma kino ndeeta nkunnyonnyola naye kati nkooye ndowooza nti kati goba onyumya n'abo omumwa gwo guli bize na kunyumya n'abo naye ate oyitanze nze sirya seeba kasikoowa agamba bosi. Omu mu bakungu abaali nalimbaoza namusika namuza ebbali omukozi namuga sebo gwe weesize eki namuga nti oyo omusiraamu nnyo talina kyayinza kunkola oyo omusiraamu nnyo talina kyayinza kunkola. Bwe yakomawo n'atuula n'atunulira Ali alinde ekikolwa kyali kikwatagana n'omukozi kyayogedde oba Ali n'abagamba nti omanyene ewaffe wulira kyenjagala oyipiikingemu ewaffe bw'olaba nga boosi alina empisa abakozi balina okusiiwuuka empisa ate bw'olaba nga abakozi balina nnyo empisa omanya nti baboosi tebalina mpisa. Naye nze siriredde kutta mpisa zange nsobole nti nnongoosa za mukozi. So kakati ku mulimu ne bw'obeera nga gwe boosi maidi esigala n'empisa ze ezikwawula. Yombera nsonga yogera nsonga nkimanyi ba boosi tebasobya. Yes, boosi tajja leeti, boosi takeerewa jja leeti era tajja oluusi tajja leeti adelayinga. Boosi tagenda mu kyalo kati ennaku enkulu tubagenze mu kyalo bali up country. Boosi teyeebaka arestinga ye talya having a lunch takwana achesinga women. That's the boss. Naye nkwegayiridde bw'obeera ng'oli okimanye nti 80% gw'olina okugikola leka kugirekera bakozi. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayigiriza basahaba bwe baali batambula ne basanga akabuzi, hadisi muzimanyi, basanga akabuzi ne batandika okugabana emirimu gye banaakola. N'agamba nti buli omu nze nja okusala, nze nja okubaaga, nze nja okukola ki. Emirimu bwe gyaggwawo Nabbi n'abatunuulira n'alondayo omulimu bonna gwe baalabanga mukalubu n'abagamba nze ŋŋenda okusenya enku. Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi wabanga yabeeranga ewuwe n'ayoza engoye ze n'ayoza ku byombo bye, kakati gwe ekikulinyisa ku kapeti naye nga tokubanga gwe mwami kiki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musonyiwemu mama wa Damulira Ali, Damulira Ali, mama wa Damulira Ali, omwana alwadde munoonyaawo insha Allah yetaagwa obuyambi bwo. Kati olina okukakasa nti waliwo ekikwawula bw'oba otandika okukola omulimu gwonna, making sure nti olina personality yo abakozi gye bamanyi nti oyo tatuuka leeti. Era naddala ebintu bino nkusaba obyekolere ku mulimu bw'oba okola omulimu ogugwo. One, was work, was time, was place. Bw'oba okola omulimu gwonna was time gw'ogikola, gwe kuba kukeera gwokeera okusinga bonna, obudde obubi gwobeera ku mulimu, gwe tojja leeti n'osuubira abaana b'abalala bajje bakukolere ng'ate gwogenda ogabana ekinene. Gwe bona ddeeka ni weebaka n'osuubira nti bali banakukolera nabo balina obuliri bajja kwebaka, gwolina okukola 80%. Was time gwolina okubeera ku mulimu, was job gw'ogikola. Omulimu ogubeera nga ogulaba gukaluba, londayo paati esinga obukalubu gw'ogikola, ojja kunyweza emaali yo. Bwe mugenda mu general cleaning gwe yingira mu toilet,
ojja kusanga asigadde ku lubalaza ng'ajjula kulusiimuuza lulimi. Naye gwe bw'onaabeera ng'oli waka by finger, efama by finger, awo mulongooseewo, wallahi tebajja kulongoosaawo. Kyova olaba Katonda ebintu ebimu yabyekolera ye yennyini, ebintu ebimu yabikola ng'akozesa kigambo beera ne bikola ki? Ne wabaawo ebintu ebimu byalondayo n'abikozesa omukono gwe okutulaga nti omuntu naawe kozesa omukono gwo. Bwebanga Rabbul Bariya yakwata omukono gwe n'awandiika Tawuraati n'asiga Jannati Adini na mukono gwe, gw'ogamba otya nti toyinza kusimba pasipala mu g'oyagala okutulamu n'abagenyi bo. Worst time, worst job ne worst place gw'oba obeerayo. Enkuba bw'etonnya gwe fuluma. Beera ng'olina ekikwawula ku bakozi nga baga enkuba etonyoloza anajja wa oyo ne mu nkuba gy'ali. Era olujja nga begasa akugambye wuuyo. Kikwasa ennaku gw'okudduka mu ttale kubanga enkuba etonnye n'olekayo abalaalo, wallahi ogenda kubonaabona. Ojja kuddukayo bw'onooba ogenze kulaba nte ezo, n'odduka mu ttale nti enkuba etonnye n'odda mu kasiisira. Ojja kwekanga ng'enkya bakkubira nti ente zaalidde ennimiro ya gundi, nti kiki temwabaddeyo, nti enkuba yatonnye n'etugobayo. Ojjukira eyatonnya luli byali biwero nga bakujjukiza gwe yakugobayo. Byali biwero. Please gwe beerayo ekukube, ate ogenda kufa, omeltinga. Beera yekukube. Bwe babeera nga bulina tripu gye mugendako nga mu maaso bali batule mu maaso gwetuule emabega, ojja kikola lumu kijja kuwa impact abakola ki? Abasigadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali kyakulabirako. Olaba mu ntalo bwe yavanga mu ntalo yabeeranga mabega kulonda abakola ki? Abagudde. Bwe kuba kugenda yakulembera mu maaso kubanga tasuubirayo bagudde, wabula abantu mu maaso batyayo. You get the point? Mu maaso bakola ki? Batyayo. Kati gyabeera worst time, worst place. Nabbi bye yali atuyigiriza ebyo mu ekonome kulwaki mugijja omwo. Beera nekyokola ki? Nekikumanyisa ku mulimu gwo. Ojja kubeera ng'oli muntu mukozi mulungi nnyo era emaali ejja kubeera ya halaali. Naye bw'onaabeera ng'ekikumanyiddwa ku ggwe kukeerewa, emaali egenda kubeera ya haraamu. Kubanga ebiseera ebisinga tulya haraamu nga tetumumanyi. Oli musomesa olina okuyingira essaawa 2 n'oyingira 2 n'eddakiika emu. Eyo eddakiika emu okoze haraamu. Bw'oyosa olunaku lumu nga toyina permission, ezo sente ogenda zifuna mu bwa haraamu. Obadde olina wakwata omulimu gwonna nti olina okumakinga ebitabo by'abaana, olina okukola ki byonna, naye azilonga bw'olaba nga tomakinze mwana ng'ate ne bakuwa sente zo nga fule. Kubanga ebiseera ebisinga mu bintu ebisinga okututta obwavu kubala nnyo nti tukola nnyo naye nga tetukola. Omusajja atandika agaana akakolera emyaka 3 naye nga bw'ogenda okubalamu yakakolera emyaka 3. Kubanga osanga omusajja omukulu n'atandika okuyombera sokisi ewaka n'amala eddakiika 3 tannafuluma ayombera sokisi. Bw'amala okuyombera sokisi bw'amala ozambala simanyi kyayi temumpe, n'atandika okuyombera kyayi okumala essaawa nnamba. Alinze eki kyayi? Mazzi majaani. Oli mwavu, kyayi mukalu, mazzi majaani. Nigamuyombya okumala eddakiika emeka? 3. Kati naye bwaga ogenda okubala nga 3 mu buwangazi bw'ogenda ozijja muzamala ng'ayombera kyayi na amajaani n'amazzi. La ilaha illallah. Kubanga atakusobera ajja n'asaba kyayi mukalu majaani ate n'asaba ekikopo amuwoze. Igate point. Noga singa bamukodde nga tanneesera kyali badde beta. Kati n'amala eddakiika 3 awoza majaani. Agatogaga nga half of that ayise. Kati nezo zonna emyaka egyagimala nti akola ki? Akola. My dear, okola mu kutegeere. Kati baako n'ekintu ky'omanyibwa nakyo nti oyo kino akikola. Ne baba bajja nti nange twagala sukaali naye edduuka ekiri aguddewo nti Haji Gundi ye 12 oyo aba yaguddewo dda.
bakumanyirawo kijja kunyiga olusooka ng'olaba tolina bakasitoma naye wanaayita ebbanga bonna bajja kweyuna baako nekye bakumanyako nti oyo minzaani yeewera, oyo minzaani yeewera. Ojja kulaba ng'olinga atafuna today naye ojja kufunina mu quantity. Kambawo ekyokulabirako. Edda Umar Mandela yajja wano n'agamba nti yeewe tewafuluma risiiti 2 ng'atunda spare. Bamakanika kubanga nga bamanyi okugamba nti beeringi agiguza emitwalo 4 nga yeebiri, naye yagamba nti nze wange tewafulumawo risiiti ntuufu nanki tufuluma ntuufu njereere. Bamalayika bankanika ne basooka ne bamwesamba n'abantu bamugamba Mandela tugenda kufuna sene n'abaga nti ezo zirekeyo. Naye wallahi wayita ebbanga ttono nnyo nga kampuni zonna zikitegedde nti owa Mandela walina okuva risiiti enki, era ng'agamba abamu nga bagenda basasulayo sene makanika bajjanga wano omutoola kwezo nga akimanyi nti makanika talina wayinza kumuferera. Gavumenti netadduka okutuma ebitongole byayo nti emotoka mulina spare mulina kumugula wani wa Mandela nga bategedde. Naawe bajja kutegeera, funa ekintu kye bakutegeererako nti nze sijja kutobeka bwe ŋŋamba abantu nti ntunda England abeera ki England. Bakimanye nti owagundi wali ebya England ebituufu, togenda ate kucupula. Oba otunda nnyama ya mbuzi bakimanye nti gwoyina embuzi enki entuufu. Naye abantu tufeera nosanga ng'oli akutta enseenene n'azisaamu eddagala ly'abafu. Era wallahi kyova olaba nti atunda enseenene omwaka guno n'assaamu eddagala ly'abafu, era n'omwaka ogujja n'asigala ng'atunda enseenene. Bw'obanga watunda enseenene n'ozisaamu eddagala ly'abafu zireme okwonooneka ozifunemu nnyo, ekitegeeza next year walibadde otunda mmotoka. Naye era olaba okyali mu nseenene, ekitegeeza iwe repeater. Kati repeater akoppa, okoppera ki ng'omanyi nti you are going to repeat a class? Toyina mugaso okoppera ki nga iwe repeater ogenda ku repeatinga. Bukyamufera twali tufunye eki? Mumutunulira abali wamu abafera twali tufunye eki? Abantu bafera n'omusanga nti minisita mulamba n'ali ez'oluguudo n'azifera, naye wallahi bamujjako n'amala omwaka gumu nga tasobola kujjuza motoka ya petro naye nga yalya billions, kubanga is a come is a go. Ma kana lillahi dam wa ma kana lighairihi inqata. Kyokola lillahi kijja kusigalawo, kyokola nga si kituufu kirina okuvaawo. Kirina okukola ki? Kati beerako ne kye bakumanyirako nga kituufu nti oyo yajja otubuulira amazima. Oyagala takatuufu genda ewagundi, oyagala kintu kituufu genda ewagundi. Tuli ffenna bannagaga mulina okubeera mu mirimu gyo, olina okuba nga olina kye bakola ki, kye bakumanyirako. Naddala ebiseera ebikwetaagisaawo obeera ku muki. Bali bagenda kukola 20%, gweolina kukola 80%. Bw'owulira ng'oyagala omulimu gwe ennamba endala, bw'owulira ng'oyagala omulimu gwo gukunyumire, kirungi ewammwe bagutegeere, ewakaawo bagutegeere. Tuyomba ne tulwana, amakani gasasika lwakuba nti emirimu gyaffe tigitegeerekeka mu maka gaffe. N'osanga omukyala ng'anobye, ng'ensonga emunobya baasuzeeyo, naye nga yafumbirwa omusajja mu poliisi gwamanyi nti essaawa yonna bamusa ku patro n'asula ng'akuuma abantu ku Krismasi. Omwami atuuka okuyomba n'agoba n'omukyala nti yasuze ku mulimu naye nga yawasa musawo. Gwakimanyi nti naye yennyini bwe yali azaala akaana k'akabereberye bagenda mu ddwaliro yasangayo abasawo, naye n'abo abasawo baali bakyala ba bantu.
You get the point? Gwe omukyalo nyombesa nti kubanga nsuze nduddeyo naye bwe ndwayo bwe mba nkomawo mu taxi ebejjudde abantu ng'ekitegeeza nabo bava kukola. Mmwe mwennyini muyomba mulwana naye nga mukimanyi nti emirimu gye musomeredde n'ekiro bakola. Ne bw'obeera ewuwo owulira ennyonyi ng'eyitawo ekiro n'omanya nti erimu payiroti agivuga kiro naye alina amaka. Era nawe wali agenda e Makka wano mugenda kiro. Kakati gwe okuyombesa mu kyabalo nti akomyewo kiro tolabanga bakola kiro. Kakati ekitegeeza mubeere b'amazima kituufu ogambe nti ova ku mulimu ng'ovaawa naye mujja ne mutta amaka kubanga ababiri tebategeera buli omu mulimu gwakola gufaanana gutya. Kiringa nze waliwo ebintu ebinsesa. Obufumbo bwaffe butera okufa olw'ensonga eri fane. Ojja n'owasa omukyala. Omukyala ye muntu ayagala ebintu ebibiri nga tebisobola kukwatagana. Kwegamba ayagala amata n'omunnyo mu kikopo kimu. Era yembeera y'abantu nti abantu abasinga ayagala ennyama naye nga n'embuzi agyagala. Buli lwolaba ng'oli ennyama manya nti embuzi ekoze eki? Efudde. Naye abakyala ajja n'ayagala emmaali ate ng'ayagala n'obudde. Ayagala ebintu ebibiri wallahi nga can't sleep together. Ayagala emmaali n'obudde abwagala. Abadi bambi ojja n'omuwasa ng'okyali mwavu ate tewali alina budde nga mwavu. Kakati n'obeeranga naye ng'obudde bungi kubanga ye TV yo ye bizinensi yo ye buli kyonna kwegamba obeeraawo nga bw'omulabako ga nti you are each and everything. Era bwe mubagamba nti my wife you are each and everything. Who told you? You are nothing ng'esente ziriwo kubanga even yourself ogenda kundekawo. Njagala mbabuulire omukyala ayagala obudde ate n'ayagala enki. Wallahi ebibiri ebyo tebikwatagana. Nze ne sijja kwogera bingi naye ndooza nammwe mukimanyi. Naye njagala mbabuulire bw'ajja bw'omuwasa nga okyali mwavu ng'obudde olina kasita ogaggawala bambi yasigala amanyi kiri irimu yagaana okukula nti oli mwavu obudde okyakola ki? Okyalina. Akati gwe omukyala bambi ekikumenya kintono nnyo luli wafumbirwa omusajja mulala kati am another man kati ndi mugagga. Luli nali mwavu kati ndi muki? Kati ng'otandika nti abantu abagagga olwotandika okweyisa obubi nedda gwe wabeerako n'omugagga kakati osookedde kunza abagagga bwe tubeera tweyisa. Eyo y'embeera yaffe. You get the point? Tetuba na budde sikuga nti mba nfuuse wabula luli nali mwavu nga nyina kweyisa ki? Kyavu. Akati ndi mugagga nyina kweyisa nga baki? Abagagga mu bye batalina bwe budde. Olaba abulwa n'obudde obw'okulya. Era abantu baga nti omugagga bw'obeera abagagga ndooza n'enjala tebaluma. Naye bambi ebirowoozo byabwe bibeera ffa. Gwe nga bakutereseza miliyoni emu mu nnyumba oyinza okuzuuka n'ogibala emirundi ena ng'ate oli mu kayumba wekka. Wallahi ozuukuka n'ogibala nga miliyoni emu eri omusajja bamusasula essente nga bayisirayire mu kataka ke ne bamuwa essente miliyoni zaali ana I think. Wallahi yafa. Bazimusasulira mu banka n'akakasa nti banka egenda kubba essente ze n'agenda n'azijjayo koololo baziteekayo n'akomawo nazeewaka n'alabanga buli omu agenda kuzibba. Omusajja n'asituka ekiro n'anoonya waatereka essente ne wabula n'asalawo alinnyo omuyembe asule nazo waggulu ku muti. Wallahi bwe yalinnya omuti bambi yasumagira n'agwa n'afa. Teyazirya nako. Ayali gwe bw'oba olwaleero gwe wakuteresa miliyoni 2 ozuukuka ekiro n'ozibala n'ogamba nti ate omusajja tiriyoniya. Obudde obwebaka abugyewa? Obudde ogenda okulaba omusenyu nti ku biici abugyewa? Omugagga akyuka bambi nga takyuka nti yeeyagalidde wabula atera okulaba nga gwe weesulise.
bagaga batulabanga ffe twesulise batulabanga ffe twesulise naffe tubalabanga besulise buli omu alaba munne ng'akoze eki yesulise era bo balaba balowooza batuwangaala naffe ntulowooza obawangaala gwe tunuulira gwe bakusasula omwezi n'owulira ng'okyusekyuseemu n'oyita ne kuugamu mumpe kiro 2 n'oteeka n'amateeka saagala magumba wadde savu toteekamu kiro meka ku musaala neweebuuza nti olowooza yakusasudde ali atya olowooza katonda ku lwaki yagamba nti mukole byonna naye olunkulu mulundekere olwo lwange naga nti alkiburiyawo ekyo kyani ekyo kyange ekyolunkulu olwokyobula nti byonna yetuuma amanya agalaga nti yeteeka ali wawagulu almutakabiru olunkulu kubanga alina era natuga kalla inna linsana la yatugadi arraahu stagana bwalabanga agaggawadde naye azimbazimbamu era tulaa ne nabbi bwe yatugamba mu hadithi ya hakimu nti katonda agenda kuddiramu abantu bonna okugjako omwavu atalya masavu omwavu owolunkulu lwaki tamuddiramu kubanga oli mwavu ate olina olunkulu kiki wepangira kikuusi ya Allah ati tuddeyo nga tugamba nti abagagga babeera n'embeera zaabwe zanjawulo bambi byalowooza birala ne bwabeera katonga gwe waswa ogenda owe n'atandika okwogera naye ng'awuuna bunyi alowooza konteina yazze sente zange ziri basasudde bakoze kyobula abagagga bazibu ayinza okuga kankomewo kati n'alinnya ennyonyi n'agenda e Nairobi ng'ate bw'anaakoma ajja kubuuza gundi aliwa wabuuzaga gundi namunesalamu gaa nindi kubanga weesulise okoze eki weesulise kati back to the point mbegayiridde abakyala muleke kutta bufumbo nti omusajja yagaggawala n'akyuka takyampa budde takyalina biseera binyumya yaaha omusajja addeeka ng'akooya ayombye n'abantu 100 olaba gwobeera na bwana bubiri waka nasanga ng'onyiize obumu ne bukulema n'okulamula n'olinda ye obuwabire ewuwe obwana bubiri yali n'abakozi 100 ayombye nono nakoze kino nakoze kino nakoze agati gwe osirise olinza akomewo mwogere ye akomyewo ewaka ng'ekimuleeta opposite y'ekikyo ye akomyewo kuwumula gwe omulinze munyumye olaba kakati buli omu alina objective nki ndala haaniogati omusajja takyagala kwogera nange yagaggawala alabika aveeri nga alina bayogedde nabo kituufu aveeri nga alina bayogedde nabo bangi kati muyige emirimu gy'ababbammwe gye bakola nammwe muyige emirimu gy'abakyala bammwe gye bakola ki gye bakola toyomba na mukazi tokuba mukazi nti akeereyo olina kuvaayo essaawa 9 ku lwaki otuuse wano ovuddeyo ku 10 leero abadde akyazaazisa omukazi n'alemererwa ne bamutwala mu theatre mumanyi nti wawasa musawo mukkirize bye ebintu mubiyingiremu nga mubimanyi muleke kutuyombera muleke kutawaanya b'amaseeka tijange otulamule nga naawe wennyini omukyala wamuwasa okola ki omumanyi nze waliwo abantu beŋŋamba waliwo gwe nagamba nansekerera nga nti abasajja muli bazibu yankubira essimu ekiro akutte mukyala we anyumya ku ssimu n'afuna endowooza nti anyumya namuki namusajja n'asalawo ayagala kutta mukyala omukyala bwe yeesibira mu kisenge ne bankubira essimu nenvuga emmotoka niŋŋenda Ssekkadde sitegeera kiriwo ninkuba eŋŋomi ninkuba omusajja nanzigulira naye nga yenna aswekeera yenna alabika ayagala kutta nimugaa please kiki naga nti mutta olwaleero nimugamba ani omubbi ayingidde naga nti aa hajati yayize emize alabika alina abasajja nanterako emboozi ndi mutu mwangu nganze katonda bwe yantonda nze mani nemugamba nti mbiwulidde naye nkwegayiridde njagala nkikubuulire leero muleke kututawaanyanga yes wawasa mukyalawo ng'okimanyi nti mwenzi n'abakyala mutufumbirwanga mukimanyi nti tuli benzi kubanga ojja n'owasa n'omukyala ng'alina lubuto lulwo
n'okakasa nti yalufuna n'okukola ki n'okubawoowa tebannabawoowa ekitegeeza okakasa nti muki mwenzi. Naawe omukyala oluusi nakufunisa n'olubuto nimbeera naawe nga tebannatugatta kaakati olwaleero nvunaana nti nayenze tuli nayendera ddala n'oba n'obujulizi nti ndi mwenzi tewankuba. Abakyala bagenda mu maka nga bakakasa nti gyagenza omusajja mwenzi, n'omusajja ng'akakasa nti omukazi gwendeese muki mwenzi, yamwenzeeko nga tanaana kumuwoowa. No nibendaga nibategeeragana nibabala n'omwaka nti tukyestadinga. Kaakati olwaleero omukwata na ssimu otawaanya nsi nti mwenzi nga luli mu kikolwa kyennyini tiwatawaanya nsi. My dear, muleke kwekwenya, muleke kutawaanya bantu, mutereere ensi ejja kukola ki? Katonda yagaa nti intaudu naudu. Bwe muneddako ne Katonda nga alekeraawo naye mututawanya mu bintu ebiri obvious. Omanya omulimu gw'abalo kati kyentegeeza mu ekyo bwe muba mwagala emirimu gye mugibatereere kirungi eka bagitegeere nti baze mukuumi akuuma kiro, simusuubira kubeera wano misana kujjako ng'afunye ofu. Era naawe otegeere nti mukyala wange gwempasizza akola mu ddwaliro, bw'ajja ng'awunya panado sikifaako. Bwe bamuyita ekiro nti waliwo omukazi ayagala okuzaala, sijja kubuuza nti olagawo essaawa eno, anaakukubidde essimu essaawa eno. Bakola nabo tolaba tuyomba wano n'osanga olinga ayomba n'omukazi kikyatambudde naye kyobola mutera mugamba nti abakyala bwe babeera mu mmotoka ne babbaabwe batera okubanga sayidi zombi nnyiivu. Ekitera okubanyiiza bombi butategeera, ojja n'ofumbirwa nze nga nkubuulidde gye nasomera nga amasomero gonna ga mixed, ningenda ku university nga ya mixed, n'ekitundu mwenkulidde kya mixed, ne Uganda mwenzaalibwa ndi citizen eri mixed. Akati bwe ngamba omukazi nti jambo, gwe omukazi n'onyiiga, oyo ani gwe owa jambo? Gwe ku mbaga yange be walabawo wonna baali baganda bo? Abo waffe mu kika bonna obamanyi? Nammwe abasajja n'osanga ng'omusajja wallahi lazimu oyogera naani oyo? Omukazi ogenda okulabira ddala nga yasomera mu ssomero liri mixed, n'abaali ku mbaga ye bonna walaba nga abasajja be bangi, akulidde mu kitundu ky'abasajja. Kiki ayogedde n'omusajja waawe oyo gwayogera naye gwe simanyi? Omanyi abasajja bameka? Lwaki mwezimbye omutwe? N'emirimu mugitegeere. Ojja n'obeera ne balo ng'akola, omanyi nti kampuni mwakolera mulimu abaki? Abakazi. Ogenda okulaba omukazi afunye obuzibu, azadde ekiro, oba akaana ke kalwadde, agenda okulaba wallahi nga talina kyakkola okujjako okukubira ono munne gwakola naye ateekinga ova enkya saawa 8 bamutwala bane bosi adda ayagala fayiro eri kataga wallahi kankubire Jibuliru. Ajja esimu kubira Jibuliru, fayiro nzitadde wali nze ngenza mu ddwaliro. Jibuliru nze wo bambi nyambako, kati akugamba nze wo omwangwire okuteekayo fayiro wa bosi, ekyo kyokka amakani gafa. Oyo anaakugamba ye wo. Bikonde byani bya Jibuliru, byani bya mukyala. N'olabira ddala nti please abantu tutegeere emirimu gy'abaki? Emirimu gy'abannaffe. Tutegeere emirimu gy'abannaffe. Kyenzizaako bwe tumala okutegeera emirimu gy'abannaffe tulina okutegeera value. Bw'owulira ng'oyagala emirimu gitereere, balo oba mukyalawo muleke alabe value mu bakozi. Ebiseera ebisinga emirimu gyaffe gifa, era mmwe mujje mugegendereze. Abakyala n'abaami we bakola ku mulimu ogumu gutera okufa. Kubanga nze omusajja ndaba kirala, n'omukyala alaba kirala, omukyala alaba kirala, ndaba kirala. Ffenna bwe tubeera n'abakozi, weekangomye mukyala w'ekintu ewaka, wallahi n'okiwa omukozi, kubanga omanyi nti ate ekitono mukyala wo kye yafunye oli omukozi yakikoze. Oyinza okuveeka ne bagamba tutwaleko mu ddwaliro. Omwana njagala bamugemero ga mukyala nyina olukiiko, emmotoka eno ngenda ku mulimu, gwe dinnya taxi otwala omwana mu ddwaliro tulina kyakkola.
get the point. Oba otuuka ku mulimu bwoti osanga omukazi akwatiridde kampuni y'oluvannyuma lwa Allah nga buli lwatabeerawo bategeera nti gundi takola ki taliiwo, afuluma n'akaana eyabwe ekakubye, eyabwe ekakola ki ekakubye. Wallahi tobuuzabuuza muteeka mumotoka kiki tojjukira na meeting bakusanga ovuga kati musinkana mu ddwaliro ne mukyalawo oleeta kaana ka mukozi yakako wamugambye akaleetere mu taxi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. mulaba obuzibu obeerawo. Omwana owuwo wabaganyo wabagenda tojja muleeta oli bize agati musinkanayo oleese wani ate wali wabagaininze nkuwa emmeka nti atuweeyo 5 tunaalya awakamba weena muvaano nga mulide breakfast noba weena naye wali alaba osasula obuuza munaatoolako gwe ekikuluma kiri kimu nti oyagala ku making this lady happy, abeere happy kubanga bwabeera happy ne kampuni ebeera ki happy, kampuni bwe nabeera happy omukyala wa home ajja kubeera ki happy. Naye bambi ye tajja kukiraba. Buli mukazi akola obulungi bw'onaagezaako okumuliwaadinga enkyamugoba. Oyinza okwekanga nga abakozi bonna abali ku mulimu owuwo bafuuse bambega abasasula n'omusaala mulabe boosi agenda na mukazi ki. N'abasajja bangi aleme okukola emirimu egije n'agenda okulinda omukazi alaba akomawo naani ne mwekweka olaba anaamuzza. Abalina emmotoka be bamuzizza ize abalina emmotoka be bamuzizza. Gwe tolina emmotoka kumunona. What do you want after? Very easy. Life yammwe muleke gikalubiriza, life yammwe muleke gikola ki. Oyo omukazi gw'olinamu okubuusabuusa buli ddakiika obeera naye ku lwaki omuwasa naawe olaba nga omubuusabuusaamu buli muwala ojja kulaba nti mwagala okola ki ewange. Bwe munaafuuka nga omulimu gwammwe kubeerawo oli n'aleka okukola ebibyamu ntalinga bba n'obba n'aleka okukola emirimu gyonna mu ntalinga mukyala, wallahi okwo kwe kufaafaganira okugenda okusingayo obunene. Kati please olina okumanya nature y'omulimu balo gwakola ki gwakola, naawe n'omanya nature y'omulimu mukyalawo gwakola ki gwakola. Kijja kubayamba okubeera mu maka. Ate omukazi bw'oyitiriza okumulowolereza ennyo afuna omutima gw'ataabadde nagwo nti anti ne bwe sikikola alowooza nkikola ki nkikola. Naawe bw'olaba nga buli kiseera bw'ona ngamba oyagala abakazi oyagala njagala basajja ndi homosexual. That is simple. Kwegamba buli mukazi namwagala mba musajja mukisiikole. Mulina problem abakyala batawaanya bwe mbeera mu maka kulowooza nti ffe bwe tutabeera waka tubeera mu bakazi. It is wrong. It is wrong my dear. Kati buli omu ategeera ennecha y'omulimu omunne gwakola ki. Ojja kuwasa omukyala nga wadeni, ojja kufumbirwa omusajja nga wadeni, ngajja kusuka agenda alaba ne ku baana oba gye bali mu kisulo. Ate nawe ng'ositukirako naawe oli wadeni, naawe oli wadeni. Kati mumanye ennecha y'omulimu gw'abantu bammwe gwe bakola ki gwe bakola. Kijja kubayamba omulimu gwe batebenkeremu nammwe mufune emirembe ku nsi ne ku ki ne ku akhera. Ekirala ekijja okubayamba nga mukola, nveegayiridde naddala mu abavubuka mu making sure nti obeera ova ku step niweebala nti omwaka guweddeko mbadde ku step eno kati ngenze ku ndala. Ekintu ekyo kireese ekonome y'eggwanga okuddirira okuviira ddala mu bazadde baffe mpaka kuffe obutakkiriza kuva ku step kudda ku step nki ndala. Osanga omuvubuka n'akula n'akola n'afuna poloti 5 ku 100 mu myaka 10 n'agizimbako akayumba ke, naye wallahi n'omusanga nga kati awezezza emyaka 3 oluvannyuma lw'okuzimba akayumba ako talina kye yali ayongeddeko kirala. Kubanga bwe wali baze nti mu myaka 10 wagula 5 ku 10, buli mwaka 10 n'obeera ng'ofunamu poloti 5 ku 10 era ng'ozimbamu, obadde ogenda kutuuka mu maaso eyo ng'erina amayumba g'abapangisa.
naye olwokuba nti ffe bwe tumala okufuna 5 ku 100 andi wallahi nze ndi mumativu Allah yatugamba tumatire nekyo tukikola ki ne tutandika okulimbirira Allah nga ye Allah tamatira ne byalina byokka kulla yaumin huwa fi shan buli lunaku akola gwonoga nti omatidde my dear it is haram na obuusabuusa mu kumanya kwa nabbi yali talina irimu naye yafagamba nti rabbi zidini ilma la ilaha illallah mukama katonda nyongera ekitegeeza yali alina ng'asaba kukola ki kumwongera tuve ku nabbi owaffe buukakodde ewalala nabbi Sulaimaani alayhi salaam nabbi Sulaimaani obwakabaka teyabusaba wabula yazaalibwa kiki kabaka naye owamu n'ekyo teyasiima kukomaawo ku bwakabaka bwalina wabula yagamba nti Katonda obwakabaka mbulina naye kati bwenjagala habuli mulka mpa obwakabaka la yambaghi li ahadin min baadi nga tewali luvannyuma lwange lwonna agenda kubufuna. Olaba nabbi Sulaimaani bwasaba gwe ngowooza nti nze Allah nsiima kyeyampa nakoma la era Katonda namwanukula nagamba hey agandi fasakharna lahu riha tajri bi amri namwanukula empewo nga kyayagala kyekola amajini gakyegagala kyegakola namuwa byonna namugamba nti hadha atauna bwentyo bwengaba bwentyo bwenkola ki bwengaba Katonda bwetulekamu kasunda basi Katonda yamuga nti nze yenkola yange ku muntu ansabye ne ku muntu anyiikidde kubanga Sulaimaani yanyiikira n'amagege ni gatandika omukolera gamukolera emisana n'ekiro lwaki yalondayo majini agatawumula agatakoowa era ne bwe yafa gasigala gakola ki gakola galooza nti agalaba naye gwe ogamba nti nze kasazula saa 12 sikola nze ku lwokutaano sikola yahe nze ndi sheekhe sikola lwakutaano ku sande sikola ani gwe nga Sulaimaani yakola emisana n'ekiro n'asalawo n'okosa amajini agatakoowa gwolina kyoli kabaka alina obwakabaka obutakola ki obutagwawo naye yasaba Katonda namugamba nti Sulaimaani ekyo totya hatha atauna bwe yamuwabye byonna Sulaimaani naye naatya kabaka byonna bimuwadde alabe bingi wadde Sulaimaani naye najjamu okukola ki okutya nga alaba bingi Katonda namugamba nti atotya hatha atauna bwentyo bwengaba bwentyo bwenkola ki bwentyo bwengaba namugamba Sulaimaani nti famnun nawe gabako au amsik nendala sigaze bighairi hisab nga tobaliridde hadha Sulaimaani Katonda bwato bwagaba kati back to the point gwokubeera nga omatira nakiri ekyo si kya busiraamu okugamba nti nze nafuna 5 ku 10 bw'obanga gwe wasobola okuzimba ku 5 ku 10 fe abaana abava mu masomero tunaasulawa kirungi era ozimbeyo emizigo fe abakava ennaka watufune watukola ki wetupangisa naye gwe bonaga nti ozimbye ekkololo obivuddeko fe tusulewa kati tolina kukuta obusiraamu tebulina bukulagira tokkuta byanfuna kubanga okukola ibada ate Katonda yagamba nti waabudu rabbaka sinza Katonda hatta yaatiyaka alyaqin okutuusa lwonaafa era lumu Umar radiyallahu anhu yasanga omusajja ng'akutte entende namugamba nti kulwaki gwakutte omuti gw'entende guno kulwaki togusimba omusajja n'agamba Umaru nti ya Umaru nawe beera serious ku myaka gyange gino nsimbe entende eno ndigiryako Umaru n'amugamba nti wallahi ku bibiri olina kukolako kimu either nkutta oba ogisimba Umaru n'amugamba either nkutta oba ogisimba omusajja n'agenda n'anoonya Umaru n'amusimira ekinnya n'amugamba nti gisimbe n'amugamba gisimbe baligirya nga naawe webasimba n'okola ki n'olya kakati awo abazadde tukolerawo ensobi n'olowooza nti okuze tokyetaaga kukola tokyetaaga nsimbi ate bw'okula ensimbi bw'osinga ozeetaaga buli bulwadde bwesomba buli bulwadde bwesomba buli bulwadde bwetaaga ssente mujja kuyingiza abaana jahannama nga mubasaba bye batalina nga naawe by'omusaba ti wabiwaako jajjaawe
naye oli eno okolimira abaana tibanfaako gwe wafa ku kitaawo. Tunuulira kyewawa kitaawo kye balina okukuwa naawe. Abaana bogamba nti banfaako gwe walina amagezi agakola naye n'otakola. Njagala mbabuulira obukadde buluma ng'oli mwavu. Obukadde buluma ng'oli mwavu. Teri abeera buwo. Abaana bakuma abazzukulu mbawoza abaana bajja kutawaanya muzeeyi wabula bamanyi nti banajjayo tebajja kulya kabulu bandi. Naye babeera nga weesobola tobulwa abantu waka. Abagagga babeerawo, abaavu bajja okulya, abaana banoberaawo tebanobera mu mizigo. Abaana abalenzi bajja okulya ennaku enkulu, yidi bagirira wa muzeeyi, emikolo bagikolera wa muzeeyi kubanga bamanyi waki walungi. Baganda bange mukole nnyo hatta ya atiyaka alyaqin, mpaka lwolifa kubanga okufa okukola ibaada ate ibaada bagamba ogikole mpaka lwolikola ki lwolifa. Naye bwe mutaakola ekyo obukadde bujja kutuluma, obukadde bujja kututawaanya, tutuuke okuswalira mu mayumba nga n'abaana tokyabalamula bakola bye baagala. Oli sheekhe mulamba, abaana baleeta endongo ewaka ne bagikuba ku pate yaabwe, tojja kwogera kubanga esente zaabwe. Era babuuza muzeeyi yayogera ekikulu yatuwadde ki? Kiki ekikulu kye yatuwadde? Bw'aba ayagala we tugende muhoolo. Naye obuzeeyi bunyuma nga your word is final. Muzeeyi tasaanye kuweebwa bajeti. Muzeeyi omutuufu tebamuwa bajeti. Muzeeyi bajeti ebeera mu nsawo ye. Omwana gwe wamuzaala. Muleke kututawaanya. Ozaala omwana nga muwala, naakula nga omulaba muwala, naye nente gy'onaasala gy'onaasala ku mbaga ye naye ne bagisonda akuza awezezza emyaka 25 agenda kufumbirwa. Gwe wali tosuubira nti alifumbirwa. N'oteekawo omwana w'omuwala ne batandika ali naked, ow'empale n'aleeta, ow'akaleega n'aleeta, anti olwo batandika omwambaza. Beeyama bagenda okumwambaza ku mbaga nga naawe otudde. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwe butuuka ne tukaluubirirwa nnyo, tewali musajja mwavu ayinza kukolagana n'abaana be mu maka gaabwe. Wallahi lazimu ne bw'obanga omwana waalina eddiini omukyala amulemesa, olufuna sente anti ayimanyi gwe oteekinga keeya y'abazadde bonna. Era omukyala omuzi owaayi muli mutya ate tobimanyi ebyaffe kirinnya okufumbira omusajja nga yalabirira ewaabwe. Ffe twambala ku lugoye olugira nti muzeeyi pressure, olugira bino. Ne bw'okubira omwana w'essimu omukazi n'agiraba ng'onaaba. Nkubidde wa simu, mukyala wa simu olugira nvaye anaadda njagala ku simu. Ndabyeko muzeeyi, leeta ono bagamba ki? Obuuza ndowooza pressure, ayagala za ddagala. Toyinza kukolagana n'abaana bo bulungi. Naye abaana banyuma nga teri mwana akulagirira waasula. Kibi nnyo omwana okugjamu amagezi ku nkomerero. N'akulagirira gy'asula n'akugjamu amagezi n'akubuuza otegeddeyo? Iye sitegeera. Ekyalibadde ekituufu omwana gw'olina okuba nga gwe wamuwaayo nga gy'asula omanyiyo bulungi. Naye kikwatibwa ensonyi n'ogenda ku mukolo gw'omwana nga toyina kyotusigwa ogukoze. Wallahi abaana bakozesa abantu emikolo. Kyova olaba obwavu butuuse okubanga abaana baleeta n'abasajja abatali Bayisiraamu mu maka gaffe n'otuula n'enkofiira. Toyina kyojja kukola kubanga emwana ekagezimuuko, ennyumba yagizimbye, bw'wahola yagireesewo waka. Wallahi otuuka n'okuyitira omwana w'abasajja ng'omanyi basajja naye olwavu you can't say anything. Omwana atuuka butuusa naga muzeeyi omanyi nti naye ennyumba eno tekyatusaana tuzimbe wali ennyumba. Noga akaana no kagezigezi kaagala kutuzimbira nnyumba. Omwana n'atandika okuzimba ennyumba n'aleeta sola n'ateekaawo. Oba olyanga waliwo gaayajja atunulira ennyumba n'ajja n'omujeebale ennyumba Sulayina gy'azimba eriwa. Ne bamutwala nti Sulayina nno yalisoose kisaakaate bajja kubatawaanya wano nga tewali kisaakaate. Aga nti abazimbi Sulayina mugambe nti Jona agambye ebyokuzimba tubireke tugira tuteekawo kisaakaate ate musooke museewo ne sola musobole okukola ekyo okuzimba ekiro musimenewo n'amazzi. Wallahi Jona oyo bw'akomawo enkya Sheikh ayita Sulayina yanguwa munna atuuse. Omuyita ne Sulayina ng'olitaddemu oba gunna oba idhaaru kuganga ng'olitira ddala mu ddiini yennyini. Era olabaga ti Allah nsaasirira akaana kange kagezigezi katuyambye nga famire,
kati omwana we bwatuuka ogamba nti George ayagala kujja wano, you can't say anything. Era abakyala be mulaba abatwala abasajja abatali bayisiraamu maka g'abakitaabwe abasiraamu, temulooza nti abasajja baba baagadde, wabula obwavu bukutuulira ne bukufuula omusiru ne bakola byonna ne mu kkanisa n'ogenda otegeerayo aya emu nti baatugamba tawuba ekkirizibwa. Eyo aya gy'omanye baatugamba tawuba ekola ki? Naye ng'ekireetera ekyo buli lwolemu okukola mu buvubuka obukadde bukola ki? Bukumenya. Baganda bange, kyenjagala okusembyayo lasira etuuse, bw'obanga olina omulimu gw'okola oluvannyuma lw'okwagala nti oyongerweko nga bwe tukirabye ekonomikale, olina okwongerwako kubanga society tuba tukoza ki? Njagala okimanye essente zonna abagagga ze mukola fe abaavu ffe tusinga okuziganyulwamu. Mukimanye olwaleero bwe mulabanga waliwo omugagga akola, gwe bw'obanga ogenza okukola, kyenjagala omanyemu, njagala ojjemu point mu ekonomi etugamba nti olina okukola ng'okakasizza nti ogenda gasa ku ebyo byokola, ogenda gasa society. Mukitegedde kyendiko kati kyenjagala nti kimanye nti society egenda kuganyulwa nnyo mu mirimu egijjo gy'okola okusinga ggwe. Era bw'onaayagala okukola ng'omanyi nti by'ogenda okukola bigenda kugasa ggwe wekka, togenda kukola. Wabula kimanyi nti gwoli 1%, society eri 99% yegenda okuganyulwa mirimu gyonna gy'okola nga tonnaba kugiganyulwamu. Bw'onaabeera n'enniyo eyo Katonda agenda kukuwa, kubanga Katonda ajja n'akutunuulira mu bantu bonna. Katonda ajja n'akutunuulira mu bantu bonna b'atonze n'amanya nti ono yalina amagezi agasobola okukuuma emmaali y'abantu bano, n'asalawo n'agikuwa ggwe. Kati oyagala toyagala, ne bwe banaazuukuka ekiro ne bamusaba nti ayimpe sente Mukama Katonda, akaana kange kaddeyo enkya ku ssomero, omusajja oyo tagenda enkyakeera kulinnya madaala genda wa Allah, ate agakeereza wuwo, amagulu agakeereza wuwo. Munnange akaana bagambye kaddireyo ku zero balance, naye ekiro yabadde wa Katonda. Ati Katonda bwe yamaze okumugaa nti enja zikuwa genda owagundi. Era kyova olaba nti buli lwomma omwavu oba oswazizza Katonda, ye bwakuba mweno neeno nti Allah riziki yange kaŋŋende owagundi, bwajja bwati n'ogezaako n'ogimumma oba oswazizza nti Katonda tayanukula. Ate omusajja yasiibye ku tahajjudi asaba Allah mwanukula akaana ke kaddeyowa ku ssomero, akati omusajja akukedde akugamba nti munnange olwaleero lwakutaano registration ekoma kati kumanda abaana batandika bibuuzo, ono omwana ye mukulu bw'aba tasomye naakola ntya? Walahi nomuga genda. Omusajja oyo agaga nti Allah tiyamwanukudde. Kyebava bagamba nti bw'oba okola essente olina okumakinga sure nti society egenda oziganyulwamu 99% ng'olinako 1%. Ekyo ng'oyagala kitunula gwe kize mu bulamu bwo obwa bulijjo. Essente z'okola anaazirya. For example, bw'okola ssente n'ogamba nti kanzimba akayumba, ky'osooka okukola ng'onoonya bulooka omwavu ng'akunoonyeza ettaka. Ekiraba bulooka ng'ezizaazirya nejjakutwala n'otasiime ng'omuwa kamishoni we, ayinza okulya ku ttaka eryo ku bantu nga 10 bonna nga tebannasiima. Akati ye omwavu n'alya, bw'amala okulya bw'olisiima n'oligula ng'oleeta surveyor omwavu alipima alabe ni measurements eziriko ntuufu, nga surveyor ga nti mpa 2 gyange, ng'ogikwata ng'ogijjayo ng'ogimuwa gwe, tonaakubenefitinga mu ttaka eryo. Bw'omaliriza okuzimuwa ng'ogenda ng'ate onoonya kuba abasaawa inginiya nga gasijja kupimawo bulungi nga wakyaliwo ensiko, funa abasilashinga ng'onoonya akasajja akakadde akatalina byakola oba omuvubuka mutawani wa sikola ng'omugamba silashinga awo nja kuwa 2, ye ng'omuwa 2 ng'agenda ali ekikomando yalidde gwe tonnaba, ng'omalanga inginiya ajja ng'apima, bw'amala okupima akiteki kyange ajja bonna balya. Bwe bamaliriza ng'otandika okuyiwa matiriyo ng'ofuna owa kiroole
driver ng'akuleeta matuli oyo ng'alya, owa buloka ng'alya, owa driver ng'alya, ng'atooletawo n'asikaali akuuma amataffaali ago naye ng'alya, ng'abazimbi batandika basima omusingi everedde balina okulya ebikomando, bo balina okulya ku ssente zo, gwe tonnaba. Bw'omaliriza ennyumba ebanga egenda okugwa abazimbi bonna bamaliriza, n'oleeta ow'amasannyalaze n'oleeta pulamba, bonna ne balya, ng'ogenda okutuukamu baga nti agiyingira nkya nti Haaji yafudde. Nti tumutwale asuleko mu nnyumba ye. Mumutwale asuleko mu nnyumba ye. Wallahi nga bakuleeta nga tokyategeera newoosula ng'osula ate ne bakusuza mu ddiiro. Wallahi era tebayinza kusuza mu kisenge, bakusuza mu ddiiro kubanga bakusuza mu kisenge aja talisulayo. Olaba wano oba ogiyingira buyingizi byofumba byonna ebyokulya nga tekyali kyolya. Nabasiika bino byonna nga gwe bakugaana, lizikiyo yaggwa, eyabuto yaggwawo lizikiyo, lizikiyo ey'ennyama yaggwako, lizikiyo ey'amata yaggwako, olina kulya muwogo mwokye nagonja gw'otaalya kubanga byo bino wabirya n'obimalawo, lizikiyo eweddewo, liziki eggwayo nti amata ge gaggwayo, sukaali ye yaggwayo, n'oddayo ku biri biwadduka by'otaalya tewalya butula. Toyinza kufa ng'obutula bwo bwe wali olina okulya tobulidde nga bakuzaayo nti alya ebitaliimu munnyo, anywa ebitaliimu sukaali, alya obutula, asule wansi ku mukeeka omugongo gutereere, wadduka n'osula ku vono nga tonnaba kusula wa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abadde mukadde wange Sheikh Muhammad Ssekkadde hafidhahullah. Njagala nkozesa statement eno ku Sheikh nga waali gwatamutegedde entegeerayo ye batannatuuka ku ntegeerayo. Kitegerekese abali ku social media muli bangi, barakallahu fikum wa followinga, n'abali ku masjid ejjudde endaba ebbugumu lingi naye mukigumire mwaze kusoma. Atategeera bigambo bya Sheikh Muhammad Ssekkadde nga Allah obwongo bwe tannabutuusa mu kutegeera bigambo by'asajja bagezi. Kakasa bulungi twali tukyasoma, omu ku basomesa bange yaŋŋamba nti omugezi ategeere ku abagezi banne. Tulife n'ebitiibwa n'ekyo insha Allah gwagamba nti sitegedde Sheikh byayogerako tonnatuuka kubitegeera. Nze nsaba Allah w'ekitiibwa agira awangaza Sheikh Muhammad Ssekkadde, naffe abakyayagala okumusomako twongere okumuyigamu ebintu bingi.